mwogezi wa fango ni soko otubuli. Mwogezi wa fango ni wuyo si yenze. Wuyo nenga omuyimbi mwamuwayiriza Banamawulire lwaki temweddako. Kipoli kiki? Byabadde Ebisoto. Musabwante. Babadde bamukubye ekipoli oba Musabwante. Tubulire mumwina information. Kubanga twebuuza. Bicho wa black ani yako mabbi wa black. Andi era webuze tosi ki erya black. Ani hapa mabula. Rwego yatadde akatambi soko tusinze kabadde mu logo mulala ya gundi. Oya ne mwaluwe kubetonnya. Oya kabadde mu logo ndala ya TikTok. Ne kibanda nga bamwita Block Clean Junior yakatadde. Ani Block Clean Junior. Kibanda tukusasidde nnyo ku TikTok. N'abaana bafango ne bekwasa SK Media. Ate SK Media ate yabaddeyo mu Arua. Bogo bagamba yatadde nera abana bafango ni banyivu nti SK Media yatambuza ebintu by'obulimba. Oli Block Clean. Babadde bamusimba nga nakatambira je kalaga. Tosi oyo wadi nge. Block Clean simanya Junior. Ekitufu kyabadde bwe kiti. N'omwana yatemye akatambi. Alien yakubya abantu ba Arua omuziki ne banyumirwa. Jukira abantu beeri okunyumirwa balinga be Sudan. Omusudani waba anyumirwa ng'ogenze e Sudan asobola n'okufuuwa pisto ku stage. Kyogamba fiki yete bamusanyukirangako. Munayo nga akuba Arua eyo. Gundi si asinga okuba yo side easy. Spice yakavaya kubatsawe kiramba. Easy ngata easy. Izo wawe twapitambi twagamba tabasanyusa. Basi yasanyusa sanyukiranga. Kati enkuba mu kutonya kyogamba ebbanga lino bukyanga tubeera mu Uganda eno Arua tesanyukiranga ko muyimbi yonna basinga kwagala Bobi Wine ate bamusanyukira bamufuwa sente kitegeeza ete bamusanyukira ne Alien bamuwadde sente n'empitambi kati fani mu kunyumirwa ennyo bamusiga empitambi fani mu kunyumirwa ennyo nayambuka stage ng'addugala n'akwata Alien n'amuwahaaga n'agapama mu kumuwahaaga walabye tukabira vile tulabeko bakuliko fingerprints ku ngalo za gundi n'abamusimbula ku mugongo ku mubiri gwa gundi kyonna kye bagamba kyonna kye bagamba oba mpitambi oba tosi n'ekibanda yanenge gye yadde enyamiddemu tosi omwana yanenge gyalisimula ina kibanda yatulabisiza nnyo omwogezi wa fango ni wuuyo owa isoko tubulire kituufu akugambe ki abasajja mbagamba omusajja bamukubye tosi lwaki muwayiriza omuyimbi yangu tuule wano soko tuule wano omulama gwa geto saati waliwo ekirala nefango linga tyomwogera ku musajja omulama gwa geto saati tuli mu kataba lwaki mwatambuza amawulire ag'obulimba kacumbali tuli mu kataba pozi kacumbali yakoze eki kacumbali yatemu sawundi yagundi yayisima kacumbali mugo yataka kacumbali genda bantu balaga ebintu sawundi eyo wamujja wa kacumbali ndio wamujjewa awai abaana mbagamba Ivan abaana boda mbagamba batambuza amawulire g'obulimba omusajja yayimbye fani n'anyumirwa n'amuwahaaga mu kumuwahaaga ng'addugala gyetoseri okumuvaako fani yaze yabadde yeevulunga bwevulunzi mu tosi Chogana sitabe naye bamuyisaba. Omwana yawekadde akabizi kusi. Sina ben chanja wo. Chasuna ben chanja wo ngo mulimo gwe. Omwana yalese akabizi kusi ngo mulimo go basuna. Ngo mulimo chasuna ben chanja wo ngo. Ngakalamu. Sina ben nakatwala oba. Yakatuliza nayo bifaananyi. Nedda tulina omutunulizi w'ensonga zino bamuyita Mako. Mako soko tuyambe soko tumenyeremenyeremu. Kyekifo kyabaddewo. Kati awakuyambe ki Mako soko tugambe ki abafamu boyogera amazima abafango ne bajja kusanga bakube sirika kasita gwe kifo kimanya adde mpitambi sirika kago kikola ko direnge tukakasoba yabadde mpitambi twagirabye yadde nanuka teri tosiri nanu twina muno kwerowooza nti waba waliwo omwana wafango yasinjaga okumala Banamawulire otanguza amawulire g'obulimba kitosi nasema amawulire oba tofunye bukakafu si kirungi kwogera bya bulimba abantu abasinga wano mwenna mumanyi kye bayita pieces watsaga bikwogera mu lulimi lwammwe
abadongo bye mwogera yogera ebyo bamanyi enjuki mu luzungu mumanyi pieces tebasobola kukuba pieces ne basiimula saati oyo ojjajjamu kuba abaawunya kateri muntu ate bwe bakusiimula babongera kusiiga ekitegeera kati singa abadde bbi ali yabadde ajja kujjamu essaati naye okuwaga nti teyabadde bbi bakolaze nti basiimulako busiimuzi so kati olumu mujja kwogera ebintu muswale sokedwebuza n'ekibuuzo lwaki babadde babimukuba no ekintu kiriwo ekiti nti ekyokukuba tuleme kitunuulira nnyo ate lwaki naye kuba ekibuuzo wano kibadde kibamukubye eki lwaki bamukubye kale kati otugambye yadde tosi kati bamukubye lyaki ettosi kale kati lwaki bali mukanyugidde omanyi bafaani abasinga abayimbi bano bababira ku tv kati okuva Arua okutuuka e Kampala wetaaga emitwalo 15 baasi kitegeera so okujja e Kampala olabe kuki ku muyimbi kati gwali yeni wamufuula wa bulijjo because kufango ni ogendawo n'obeerayo n'esaawa zino wetuva wano oyinza okugendawo naye abantu abasinga omanyi nti waliyo omuntu ali mu kyalo nga talabangako kamiliyoni emyaka gyonna gy'ayimbye kati ettosi baali mukubye lwakuba so kati abantu bano babadde ne excitement ate tebamukubye abantu b'omu kyalo mwe mulabika mukulidde Kampala temulabangako ku ndongo ya mugagga Aleesi naye endongo ya mugagga Aleesi nti omuntu w'omu kyalo asobola okuzina n'ajjamu n'essaati neyeevulunga mu ttaka so kati olwo excitement okulaba nga banyumiddwa nnyo omuyimbi bazze omubuuzaako kati mukujja omubuuzaako omuyimbi osobola omukwatakwata kalyeni wa ghetto taganaokumukwatako omukulaga genda otunye bulungi tishaati eyo besi gyebadde bakola ki gye babadde basiimuula okitegeera nti bazze ne bakola ki ne bamukwatakwatako kati oluvanyuma okukizuula nti kyomala yabaze n'abagamba mubajje ku stage singa babadde empitambi ng'emugamba bamukubye ettosi abaana bali ne balina akavuyo kangi newalirabye akavuyo awo wansi ate nekirala yasi bamukutteko bukwasi lwagenze n'abuuza nti Spice Diana tebamukubanga ku ttosi ani omulala gw'ogambye ne shiba abo abayimbi bemwogeddeko bafiti baizi eri gye basiiba gafuuka maka gaabwe kimanyi ne ku posta babaddeko bonna anti excitement gye babawasi eya Alien nti Alien gwe gusoose omulaba mu Arua so bakyamuse Spice we basooka omulaba tebakyamuka winwaji nga ye bamuyira walagi ku stage kyogamba naye baali bamukooye kenzo nga bamukuba akacupa k'amazzi sijja kuyita muso because I can't justify essanyu omuntu bw'asanyuka kyaba nakyo kyayagala aweereze mu America Drake basiba bamukanyugira obuleega alina botiki kumbi namba eyo kasooke nkubuzeeyo kino kirekawo Alien skin oba bamukubye bukyafu oba tosi kimulekawo yentalutaleezo ekyo ekyabadde Arua naye wenyiwandayo impact y'amaanyi jasi yagala okigeza akikolere press conference n'ebintu ebimu obyesonyiwa n'obireka ekibadde n'oleka social media n'ejajinganga bwekola ki mu kifo mwe twabadde kyabadde kifo kizimbe omuntu w'ettosi yali yisizaawo kizimbe kiriwa yakuwa abantu information alina info waliwo abagamba nti Alien essaawa zino alina abantu bangi abamulwana era bw'abanga alina kyabadde kuba kikyamu n'ekirungi abamu bakifuula ekibi omuntu eyakulira mu ghetto tatya ntalo ne bw'omukola ki ebbanga ly'abasuze ku street terisinga obwo obutawutalo bwe mumuleetako abantu baba bakubye ebikondo ofuna ekyokulya obungi bwe baliko tobumanyi ku ebyo bye baliko abo oyinza n'okusanga alinako kwe yanyoolodde emikono n'agimenyaamenye dda kati ebyo byemugamba tewali ebyo bitiisibwamu abakulidde ekkolola abanyirira naye fe abaatoba edda ne bwe nkwisaako akamenya entambula basiina kyenviiriddwa omuyimbi waffe Biga yabagamba nti Alien yakoze distraction ayala kumenyawo Biga ye yafunye kamba naye basa Biga kino kigenda muyamba kijja muyamba kati kitegeeza singa banaddamu omukuba obucupa tujja mmanya nti either yabadde abweseetinga oba muyimbi munne yamukuba wali tubadde twekwasa beediyo kati principal yamwendoosize n'agamba buli omu mukoleki mumwanirize kati kitegeeza singa banaabumukuba nga otugamba Kenzo yabukakasa oba Kenzo